Ate omusajja gwe bakwatidde mu kikwekweto kya NDA yeekwasizza nti banna abamuloga be bamulemesezza okufuna layisinsi emukkiriza okukola emirimu gye. Ekikwekweto mwe bakwatidde omusajja ono kiyindidde mu Greater Luweero nga baboye Bokisi z'eddagala eziwera ddala 178. Ebikwekweto bino bikoleddwa mu district 3 okuli Nakaseke, Luweero ne Nakasongola nga bikulembeddwa Samuel Kyomukama akulira ebikwekweto mu NDA n'abasirikale. Bano batandikidde mu district y'e Luweero mu ggombolola y'eziro obwenge eno bagudde ku muvubuka gwe basanze nga talina bisaanyizo nga bw'abuuziddwa. Ategeezezza nti bakozi banne bamuloga nga be bamulemesezza okufuna ebisaanyizo. Nasanga eddagala nga balinsulidde mu kkubo gyemanyi gye ngenda okukozesa. Ati nasibu egusooka kati nenzirako waka nenjogeramu muzadde eddagala lino erya bulijjo lyogundi eryabo ebyebinasiba baali bayisire mu ne ku valanda nga basayirako emisaayi kati nze nkola eki bakutte eddagala lyabadde nalyo ne bamuggalira. Busika bagudde ku mukazi Olivia Namwase abadde akola ogw'obuzaalisa mu Mabo Medical Center naye ng'empapula njingirire. Ono asabye bamusonyiwe kubanga ayeeyabulamu naye tekimutaasizza. Era nasinga assistant yembadde nkolerako. Ekituufu oli nasinga assistant? Ennyo oli nasinga assistant. Toli enroldinansi? Enroldinansi nabisoma naye ebipapula tebiriwo ebituufu byennyini. Mu ggombolola y'Ekisuyusa waliwo omuvubuka gwe basanze nga yeesibidde mu kaduuka k'eddagala lwa butaba na layisinsi kyokka abasawo oluguddewo n'abategeeza nga bw'atamanyi mitendera gye bayitamu kufuna layisinsi. Ati obuzibu process sigimanyi engeri gye bagitandika. Ani bwe wabuuza n'agaana okunnyonnyola. Kati n'andibuuziza. Disitulikiti eri wano. Disitulikiti eri wala. Bamusanze atunda obupiira bugali mpitawa obwayitako. Waliwo n'abakozi abadduka ne balekawo obuduuka bwabwe mu batundira eddagala baliboye erisangiddwamu ne litwalibwa. Nakaseke mu ggombolola y'e Kanyogoga bagudde ku bulwaliro obw'enjawulo okuli Sarah Medical Center ng'eno basanze batunda eddagala n'okujjanjaba abantu naye ebya layisinsi tebabimanyi. Abakozi bakanze kukubira nnannyiniryo nga talabikako olw'okutya okumukwata era eddagala liboyeddwa n'ekifo ne kiggalwa. Mu ggombolola y'e Kaweeweta bagadde Edson Drug Center n'eddagala ne litwalibwa. Nannyini dduuka lino Maria Mukajija nga mukozi wa gavumenti akubye amasimu okutiisatiisa aba NDA bave mu kutwala eddagala lye. Wabula Kyomukama n'amutegeeza nti wadde mukozi wa gavumenti alina okugoberera amateeka. James Williams Tamale akulira NDM Kampala Region ne Kyomukama boogedde emitendera be bakwatidde eddagala gye balina okuyitamu okulifuna. Come with proof that you are licensed. If they get a license, well and good, it's returned. If they never get, because you may find that also the district or the councils cannot license them, then those medicines are forfeited. Any person who wants to start an establishment that is going to deal in drugs can get in touch with the district drug inspector. Tugezezzaako nnyo okubabuulirira n'okubategeeza enkola entuufu. Bagadde obuduuka bw'eddagala 86 nga baboye Bokisi 178 ez'eddagala ezibalirirwamu obukadde bw'ensimbi 44. William Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Weewaawo munnaffe mawulire agataliiko nfufu ekitundu ekisoose bwe gatyo bwe gatambudde. Tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tulinamu bingi omuli n'eggulire nga lino. Linda ne bino mu gataliiko nfufu. Abooluganda lwe yafiira ku kiro balumbye kampuni ne beekalakaasa. Lwaki mwesuulirayo ogwa Naggamba?